ebisiyaga bikyagenda mu maaso tetunnaba kubanga tukivaako ensonga ya Muna 256 okuba nti yayingira ebisiyaga ateekako n'omwagalwa we Derrick tetunnaba kubanga tugivaako tetunnaba kubanga tugyesonyiwa. Yes, abantu abamu tuyinza okuba nga twakiraba mu tuluba ddala nammwe abalala ne mukiraba mu tuluba ddala. Munnange ffe tetugaana endowooza ya muntu yenna kisinziira gwe ekintu okirabye otya okitegedde otya era n'owa endowooza yo otya bw'okitegedde. Wabula ate nga waneeno ye nga Muna omuntu yavuddeyo n'abaako ebintu byatutangazaamu era ayina akatambi ke yatusindikidde ffe ng'abantu n'atugamba nze muli baddembe okunjogerera muli baddembe okunvuma temunninaako kalandira munvumidde ebbanga nga mbasiriikirira ku luno mufunye ensonga ey'okunvuma ate imbalemese sigenda kubalemesa luli mwanvuma nga tewali ensonga kati mufunye ensonga mweyongere okubanga munvuma inze sibalinaako buzibu. Akatambi kaneeno yakwakoze mu lulimi luzungu naye ojja gezaako oko kategeera ne woba tolumanyi kawe neyiba omugambe akuvuunulire obeere nga otegeera biki Muna bye yali ategeeza. Nze nga Shila Adita sigenda kubeera awo mbeere nga njajinga Muna 256 kubanga nze ngaza omuntu nategeera ekiri emabega wamu n'okuvayo okulangirira nti naalidde ebisiyaga bineeno okulangirira nti nno obiyingidde tekitegeeza nti nno obiridde. Abantu abamu tebakitegeera naddala zino ensi ezaakula ez'ebweru munnange tebakyatwala bantu fa naddala nga gwokedde bukezi ku makya ne weekwatira pasipooti yo ne weesabira visa n'obeera nga oyingira ensi ezo ez'abazungu si nnyangu kubeeramu era ennyonyi ne bwekuleka bulesi mu sekendi 3 zokka bweziti ennyonyi neekuleka togenda kufuna hotel yonna yakwebakamu nti olwokuba ogenda ku rebookinga tiketi ndala obuke tebagenda kukkiriza mu hotel tebagenda kukkiriza mu restaurant tebagenda kukkiriza wantu wonna kubanga oli mumenyi w'amateeka already. Tugenda kubanga tugenda mu katambi Kamuna nga ayogera nga ino obubaka bwatugamba wabula ate nga tetunaba kagendamu. Njagala nkujjukize nti nno okusubscribe nga kirungi nnyo kyekigambo kye mbatera waawo subscribe kikwatemu kwata mu kade akali awo waggulu kagenda kubanga kakuyamba buli video yonna gye tuteekayo egenda kubanga ekutuukako muganda wange. Njagala ate mukijjukire nti mbaagala nnyo mbaagalira ddala mmwe bannange nange nsuubira muntwala okubanga munnammwe mbaagala nnyo era nsaba Mukama abeere nga abakuuma ate era temwerabira nti nze abeera mu katambi kano yenze Shila Adita ngenda mbatwalako mu katambi ka Muna 256 mukawuliriza bulungi nnyo ate era tubeere nga tukomawo tukwogereko. You people, you've been abusing me on this app for a long time. You have not just started now. The only moment that I remember people you were good to me, that's when I was still in Saudi Arabia. But ever since I left Saudi Arabia and I went to Dubai, oh my goodness, you've been so abusive on my videos. Everything, you only target negativity. You're so small, you're so thin, you don't talk well, whoa, your accent, stuff. Like you've been on me for a long time. You're so bullying, abusive, so amused. There is nothing you're going to say that's gonna break me. You know why? Because I love doing TikToks. Oh my goodness, sorry about that. But I love doing TikToks, so you won't stop me. You cannot stop me. And you know what surprises me is that I created a second account where I post things I love. Like I post myself, I post my life, okay? And I didn't call anybody here to follow me, to like or to share. Nobody I called, nobody. You're following me willingly, you're commenting willingly. That's why even I don't turn off the comment section. Do you think I don't know where the comment section turn off is? No, I leave you people to comment whatever you want because I don't give a damn shit about it. I don't care. It's my life. You won't stop me from being happy. There is nothing you're going to say that's going to break me because you said them all long time ago. It's not the first time that people are abusing me. And you know what surprises me? I have 2 accounts. On the other old accounts, I always post things that I think you guys like. But nowadays, I'm seriously getting shocked because the videos are no longer like trending like the way they used to be compared to the videos that I post on this account. Now I'm getting surprised is that what do you want? Because here I post my happiness and you share them, you like them, the views are
Oh my goodness, thousands of people are watching. But on the other account where I post things that I think you want to see, you're not interested. Now, you're so unpredictable. Huh? Let me tell you something. You have to be happy, my dear friend who is watching this. You who love me, you have to be happy. Because people are so unpredictable. They don't know what they want. On this account, it's growing so fast. Yet I follow nobody. Where do you come from? When I'm calling nobody. Nobody. Ndowooza muno omuwulidde bulungi ng'alina obubaka bw'ayogera wabula ate wenjogedde ku muna kino ne kinjijukiza omuganzi we Derrick wa radio ayina omuntu omu gwe yakomentinzeeko n'amugamba imwe abannayuganda mulina ekintu kye mutamanyi nti buli omu ali entitled okulivinga obulamu bwe nga bw'ayagala. Mwatufugiranga mu ggwanga Uganda, tubaviiridde tugenze mu ggwanga eddala naye mwagala mutufukireyo. Ani abagamba nti no, you have a right to take to give me permission okukola ekintu kyenjagala. N'abagamba you have no right. Bwe mba nsazeewo okukola ekintu ekyo kyenjagala, that's what I want and I need it. Era siina nsonga ya kunnyonnyola muntu yenna lwaki ekintu bwe kitinde bwe kiti nkikoze. Siina nsonga olw'okuba onfollowinga tekikuleetera kuba part of me. If you want to follow, if you don't want to unfollow, you still have an opportunity to choose other people. Abakusanyusa bolaba nti nno gwe beokola ki beweegomba. Oyo nno yabadde mwana mulenzi Derrick. Wabula omuntu gwe yakomentinzeeko n'avaayo n'amusabula bubi nnyo, n'amukolera video eziwera ebbiri, n'amuvuma obugwagwa, n'amuvuma n'amukoowa. Oyo nno ye Derrick bawamuna byebyo nno byayogedde. Wabula ng'ate nze Shila Adita nze ndowooza muntu mutuufu olw'okuba nti ffe tuli Bafirika tulowooza nti omuntu bw'oba okedde ku makya n'omufolo winga omuntu oyo afuuse kitundutundu ku gwe. No, as in no. Oba tofuuse kitundutundu k'oyo omuntu kyolina kimu, it's your follow. You can take it, you can leave it. Ate nensiiba nga mbagamba nti woba followinga omuntu abantu betufollowinga munnange basobya kiringa keera ku makya nze followinga Bambi ate era mbagala okukamala. Bambi n'akeresa zino n'awaba nayogera ekintu nze kyesitamusuubiramu sigenda kikomentingako, sigenda kirayikinga ate era tekigenda munkyayisa. Lwaki kyayogedde nze si kyempadde nsuubira era si kifunyeemu ekyo nenkireka ngenda kulinda lwateekayo ekyo kyembadde musuubiramu era ekinyumira. For example era Bobby n'akola ekintu kyatalina kukola yadde nga kiswaza nze olw'okuba mwagala sigenda kumukaka lwaki okoze kino abeera n'ensonga. Nze kyakoze bwe mba sikyagala ngenda kukireka nninde lwakola ekyo kyenjagala kubanga naye muntu naawe kyolina okukola kuba n'abantu tolina kuteekawo nnyo mbeera olw'okubanga omuntu omufollowinga olw'okubanga omuntu olikinga videos ze simanyi olw'okuba ozisharinga ebyo byonna that's nonsense. Yadde omufollowinga omusharinga omanyi obulamu bwe nga bwe butambula, omanyi ebitya ebiri mu bulamu bwe, omanyi anyigirizibwa kyenkanaki, omanyi ekyokulya akijjawa, omanyi atuuya nakyenkanaki okuteeka emmere ku mmeeza y'abantu bayagala. Ebintu ebyo byonna tobimanyi. Omanyi ekiri mu bulamu bwe nti kino kimuluma tekimuluma tokimanyi. Bw'oba tokimanyi you have no right to judge that person. Oyina mulabanga bw'ali bw'akola ekikunyumira be there, bw'akola kyotayagala muviire. Ate fe abantu we always have opinions ku bintu ebitusumbwa. Kyotayagala tokiteeka mu maaso, tokiringiriza kiveeko kubanga tokyagala tokifunamu. Naye fe Abafirika kyetutayagala ate kyetulemerako ne tukisoosowaza ne tukigenderako ne tukivumirako ne tukikyayirako naye nga lwaki otuuka ku ekyo. Yenze Shila Adita njagala mmanye olowooza ki mu Katambi kano eno ng'okomentinze awo wansi. Teweerabira linnya lyo n'ekifo mw'oli. Ekisinga amakulu subscribinga ate notification bell togyerabira ejja kubanga ekuyambako. Embaagala nnyo. Peace.